حبيب الله Eno Yes Salam TV. Kylian Mbappe! Jude Bellingham, Vinicius Jr., Lamine Yamal, Antoine Griezmann. La Liga comes to Star Times. A wild celebration! The big stars, the tiki-taka football, Real Madrid and Barcelona live in your living room. Real Madrid, a team of dreams! Catch all 380 games live and in HD on Sports Premium, Channel 259 and Channel 246. Starting this August 15th. Subscribe to StarTimes Classic or Smart Bouquet at 36,000 Uganda shillings to enjoy the football experience affordably. StarTimes Football and Limited Passion. Ng'oyagala okukola emikolo gya hijja ne umura gituukirire bulungi. Anwar Travel Agency wagiwulirako, wali otambuddeko nabo, bakuleetedde enteekateeka y'omwaka guno mu mikolo gya hijja ne umura. Bajja kutambuza bulungi, bakusuze bulungi, n'emikolo ogikole bulungi ddala. Anwar Travel Agency bakulabirira ekisusse n'okusomesa abagenyi ba Allah ebikwata ku hijja ne umura. Batuukirire kati weetegekera olugendo lwa hijja ne umura ng'obudde bukyali. Bakuleetedde olugendo lwa hijja 2025 mu Golden Package ku $650 zokka, kw'ossa ne Platinum Package ng'osasula $9 zokka. Tambula naffe okole hijja ennungi. Okumanya ebisingawo tusange ku ofiisi zaffe e Nakasero ku Kimathi Avenue UAP Building omwaliiro ogwokusatu, oba otukubire ku ssimu 0702 029 143. Anwar Travel Agency, Hijja and Umrah Services, a journey of a lifetime. Better student tips. Protect your digital money from phishing scams. Be cautious of suspicious emails or texts asking you to click on links. Instead, visit the official website directly to ensure you're accessing a secure platform. In partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, and NBS. Tata Jona, Landi Road yarawuna atukedde yakonkona. Hey. Tusawo okubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola. Infotrust Property Consultants balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna, era nga poloti zaabwe zitandikira ku $1.3 ezitali za kyapa, so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku $12 era nga bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Ntinda, Kwemesa Complex, Chiwatule Road, opposite Kampala Independent Hospital. Essimu 07 98 98 19 oba 0774 32 23 5. Infotrust for the humble beginners. Mu nseera y'emitimbagano si buli ky'olaba nti kituufu. Amawulire amafu ensangi zino gasaasaana mangu okusinga amatuufu, ekituleka nga twewuunaganya wakati mu kusoberwa oba kiriwo ekituufu. Amawulire amafu gawabya era galeeta okutya n'okusoberwa. Dismiss leka kuyegazze okukutaasa. Lowooza nnyo, weebuuze bulungi era sooka okakase. Twegatteko tumanyise bannayuganda ku bituufu byokka. Dismiss, weebuuze, noonyereza, okakase. Ffenna awamu
tulwanyise amawulire amafu. Eno ye Salam TV. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الشكر وقاية للنعم من الضياع matendo gonaga Allah subhanahu wa ta'ala oyo yafuula kigambo kwebaza nga ngabo eri ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala okubikuuma obutaggwaawo wa hifdhallaha min az-zawali Allah singa tumwebaza ebyo byabatukolere ne byatuwadde n'ebyengera byetulimu Allah jabbi tukumira byone kubiranga bisaanawo wasababa lil kathura era Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza ebeera nsonga okutongera ebyo byabatukoledde ne byabatuwadde wa miftaha lil mazid okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kisumuluzo ekyongera ebyo ebirungi Allah byabakodde n'abikongera kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ghafuru ash-shakur Allah musonyi atera naye yebaza Allah subhanahu wa ta'ala tongera okubeera nga tumwebaza oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyatufuula au manna alaina ni'matul islam eyatuwa ekyengera ky'obusiraamu kubanga ku busiraamu kwe tuyitidde okufuna bino byonna okubanga leero tuli mu basiraamu abasobola okugamba nti tuli mu bantu abasiibye kubanga atali musiraamu kusibaite kumukakatako naye ffe Allah tumwebaza ekyengera ky'obusiraamu kyatuwadde mwe tuyise okera kumwacha nga tuli bantu Allah subhanahu wa ta'ala abasibe n'olwensonga eyo nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala alladhi manna alaina ni'matal islam Allah tumwebaza luberera nga tumwebaza olutubundu akinjika ky'obusiraamu wa asbahna bi ni'mati ikhwana ate ntukwera ku machoro kinga ky'obusiraamu nga tuli abantu abooluganda newankubadde twawula ennimi zaffe nga twawula kala nga twawula n'amawanga n'ebyo byonna tukiza eri Allah subhanahu wa ta'ala nti ekitugatta eddiini busiraamu tulina okujebaza Allah subhanahu wa ta'ala kubanga eddiini busiraamu Allah mwayisiriza ebyengera byonna byatuwadde nga mwe muli ekyengera ky'okutuwa omwezi gwa shahr Ramadan okusinga okuba ogw'ekitiibwa mu busiraamu era mwe muli Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga atuwa ssemateeka oba constitution oba manhaji kutambuliza obulamu bwaffe tusobola okuwangala nga tuli banjawulo ku bitonde byonna ebirala kubanga twategeera Allah subhanahu wa ta'ala mu bw'omuwe okubeera era nga tumusinza n'olwensonga eyo baganda bange mwenna ab'ebitiibwa mwenna gye muli mbakubiriza era nga nyongera okubakutya tweyongere twekwate ku kyengera ky'obusiraamu ekyo Allah kye yatuwa n'amateeka gaakyo n'empagi zonna ezikola obusiraamu omuli omwezi gwa Ramadani gwe tulimu ogw'ekitiibwa al-mujtama idha taraka awamir rabbih yahwi singa society oba abantu bonna tuva ku mateeka oba ssemateeka Allah gwe yatusiimira nti gwe tubatambulizaako obulamu bwaffe otunaamuvaako ne tukola ebyaffe tujja kubula kati gwavudde mwezi gwa Ramadani guno ng'ogulimu naye nga tosiibye ne weebuzaabuza olw'ensonga zo gwenga sina ntuufu oba nga tokkirizibwa ne mu mateeka ga sharia oba n'ag'ekisawo n'otasiiba weeryazaamaanyizza wekka era obuvudde ku kkuba ettuufu erigenda okubeera nga likulungamya kubanga Allah jalla wala yatuteekateeka naga nti bbanga oli n'atuukanga mu myezi gyonna n'atugiramu omwezi gwa Ramadani naga tugusiibe kakati gwe kasita oguvaako oba ovudde ku nkola ya manhaji oba ovudde ku ssemateeka wa Allah subhanahu wa ta'ala la yujadu al-Qur'an la yujadu salah owatali kutambulira ku mateeka ga Qur'ani owatali kutambulira ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala tewaliiwo mirembe la yujadu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama la yujadu salah owatali kwekwata ku mateeka oba ku hadisi z'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tewasobola kubeera nga wabeerawo emirembe nabwe kityo baganda bange ab'ebitiibwa obulamu bwaffe bwonna nga tuli mwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan nga tuli mu kukola empaji ezimu ku mpaji ez'obusiraamu nawo nga kwe kusiiba omwezi gwa Ramadan Allah tumwebaza okutufuula abasiraamu era Allah tumwebaza ekyengera ky'obulamu kyataatuwadde bangi bannaffe bali mu ttaka abatusobodde okubeera nga basiba omwezi guno gwa Ramadan tusaba Allah atwongere ku buwangazi bwe tulina naffe tugusibe tugumaleko ate Allah atwongere emyaka tusibeyo n'emyezi emirala osanga ye n'abeera ennungi zaffe okutuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli abantu abasiimiddwa
nyongera okubakuutira n'okubalamira tweyongere tukwata ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala wokka we wali emirembe buli tunagavaako tugenda kubeera nga tufuna ebizibu tugenda kubeera nga emikisa giggwa mu bulamu bwaffe tugenda kubeera nga tubeera mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala batayanukula dduwa tugenda kubeera mu bantu abajjudde ebizibu ebyenjawulo lwakuva ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ensonga ziri 5 ezireetedde abantu bonna okwavuwala ezireetedde abantu bonna okubulwa emirembe ezireetedde abantu bonna okuggwebwamu emikisa mu byonna bye bakola obulamu bwaffe butambulira buli muntu akola ekintu kyonna anoonya mukisa Allah subhanahu wa ta'ala agumuteekeremu akedde ku makya n'azaala abaana nga Allah abamuwadde asaba Allah abateekeremu omukisa bakulenga abantu babuvunaanyizibwa akedde ku makya n'ayingira mu bufumbo omwami oba mukyala aba asaba Allah ateeke omukisa mu bufumbo bwabwe basobole okubeera nga batambula nga baagalana nga bakolagana nga bawuliziganya era nga baagalana aguddewo ene bizinensi yonna ayagala Allah jalla wala amuteekeremu omukisa bizinensi eyo etambule ekola amagoba kubanga tukola bizinensi lwa nsonga bbiri okukola amagoba ate n'okusigala ng'ekyaliwo ng'ekyatambula kati buli atandise ekintu kyonna ayagala Allah akiteekemu akifunemu ate era kibeere nga kisigalawo afunye ene position yonna mansib oli naafuna obukulu oba ofiisi yonna asaba Allah mu bukulembeze bwe mu ofiisi eyo mu kifo kyafunye Allah akiteekemu omukisa akiganyulwemu oba ne baakulembera oba ne baaweza bamusiime oba nabo baganyulwemu kati obulamu bwaffe bwonna buli muntu yeetaaga Allah okuteeka emikisa mu ebyo byatambula buli muntu yeetaaga kubeera bulungi buli muntu akedde kukola kutambula kugenda wa buli muntu gye yakedde ne gyagenda ne gy'onaakeera enkya ne gyewali omwezi ogwedde ne gy'oli essaawa eno buli muntu anoonya kubeera bulungi naye kati obulamu bwaffe bwonna buyonoonese mu mbeera y'okubeera obulungi mu mbeera y'obulamu bwaffe okuggwamu emirembe n'okuggwamu emikisa n'okubeera nga tuli mu bulamu obubeera nga butunyigiriza kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka buli tunaagayaalira amateeka ga Allah tetutandikiddeko nti Allah tumwebaza okutufuula abasiraamu ne tubeera mu bantu abasiiba buli tunaagayaalira amateeka go Allah ge yatuwa obulamu bwaffe bugenda kubeera nga butukaluubirira kwe kwagala okutandika nkulaga ensonga ebintu 5 singa tubitambulizako obulamu bwaffe obulamu bwongera kwongera tukaluubirira mubireetedde obulamu bwaffe okubeera nga bukaluba ekisooka albu'd anillah abakkiriza tuli wala n'amateeka ga Allah Qur'ani yetugamba birala obulamu bwaffe tubutambuliza mu bulamu bulala Qur'ani byetugaana ate betukola semateeka Allah gwe yatusiimira ng'alaba yajja otambuza obulamu bwaffe ffe byonna byatulagira tetubifollowinga okuleka abatono mu ffe oba okuleka ebitono mu byo netutandika okukola nga ffe obwongo bwaffe kye buba butuwadde byebizibu ebingi ebijjudde mu bulamu bwaffe mubitawaanya ensi eno yonna oba olyawo ng'olina ebizibu kususeeko nga biyitiridde obungi ddayo otuule wekka mu kasengeko oba mu luumuyo obuuze ddala kiki sooka weebuuze nzitowa ntya mu maaso ga Allah amateeka ga Allah nnyimiridde ntya mu bitutawaanya byonna ebimaze baraka mu bye tukola ebiresa ebizibu byonna iffe Allah yagamba inna Allah la yughayyiru ma biqawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah subhanahu wa ta'ala qasama rizqa wa lam yansa ahad buli muntu ebyo byanfuna Allah buli muntu yagereka ebibye teri agenda twala bya munne Allah n'agamba olwokubeera tugerekera ebyenfuna buli muntu alina omugabo gwe Allah n'agamba tasobola kujjako kirungi kyagenda kuwa okuleka nga omutima gwo gukyusizza n'oguteekamu ensaalwa n'oguteekamu obuteeyagaliza kati tosobola kweyagala teri muntu agenda kweyagala ku duniya ng'amaaso go gatunuulizza ebyo ebya munne ebitali bibyo era ng'obikwatibwa n'ensaalwa ebyo byonna kuva ku mateeka ga Allah kati ekitawaanya ensi yonna mwe tuli ekitawaanya abantu bonna ekibamazeeko emirembe abantu bali wala n'amateeka ga Allah Allah yatugamba nti tutambule ne bwe tuti kuba ye yakola ensi naffe yatutonda era n'atuteekerawo ssemateeka constitution nagamba mukolere ku kino na kino na kino bwe tubikolerako tufuna emirembe buli bwe tubivaako tufuna ebizibu n'olw'ensonga baganda bange b'ekitiibwa mu bitawanyiza edduniya nga tuli mwezi guno gwa Ramadhan tuddeyo twetereeze ne Allah waffe tuli wala ne Allah tuli wala n'okuteeka ssemateeka wa Allah manhaji sama constitution yava mu ggulu okugiteeka mu nkola wetukaluubiridde n'obulamu ne butukaluubirira so baganda bange b'ebitiibwa mu bisinza okutawaanya edduniya ne tubonaabona ne tuggwamu emitu byaffe ne bigwamu emikisa ne tutandika okweraliikira ne tuggwebwako emirembe tuli wala n'amateeka ga Allah nga bwe tuli omwezi ogw'ekitiibwa buli muntu weerwaneko tusabe Allah jalla wala tuddeyo ku nkola ya Qur'ani tuddeyo ku njigiriza w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tuddeyo ku njigiriza y'abasahaba gye baatuyigiriza tuddeyo ku nkola y'abasalafu salih abaatukulembera mu ddiini n'obusiraamu tujja kusobola okubeera nga tufuna emirembe ensonga ey'okubiri esinza okubeera nga eyavuwaza abantu
bulolanga obwavu bukulinnye obwavu bukususseeko baraka ziwedde mu byokola baraka ziwedde mu kintu kyonna kyonna ekyokubye esinza okutabanya abantu annadhari ila alfudhuli walmuharramat okutunulira ebintu ebyobuwemu ebyo okutunulira firimu ez'obwononefu ebyo bireese ebizibu lwokitunako omulundi gumu lwokibako amaaso bwoti ogenda kusiba emikisa gyo gyonna ekyo kiri nnyo mu bavubuka buli wetutunulira ebintu ebyobwononefu firimu ez'obwononefu netuwangalyamu eyo embeera Allah jalla wala akyusa emikisa gyaffe n'asiba ebirungi byonna bye twandifunye n'olwensonga tuli mwezi guno ogwa Ramadhaani ne after Ramadhaani obulamu bwaffe bwonna abavubuka n'abatali bavubuka amaaso gaffe tulekerawo gatunuuliza ebintu ebyo bya haramu kubanga Allah yabigaana kiri haramu gye tuli okubeera nga tubitunuulira tetukkirizibwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba la tanzuru ila farujil hayyin wala mayyit tokkirizibwa kutunya bwerere bwa muntu yenna atali mukyala oba mwamiwo sinsonga mulamu sinsonga mayiti yafudde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana yagamba wala tanzuru ila farujin wahidin hayyin wala mayyit walau kana mayyita yuhramu an tanzura ila faruji niwaba muntu nga yafudde tokkirizibwa kutunulya ku bwerere bwe niwankubadde yafudde haramun alayka idha lam taghdab albasar ila ma harrama Allah alayka la tanzur ila fakhdh alhayy wala mayyit. Obusiraamu bwatugana hatta kutunulira ekisambi ky'omuntu mulamu oba mufu mukazi musajja tokkirizibwa. Kyolwo obusiraamu tugiza okwebikka okuma obwere waffe nga tububisse obwere waffe bagamba obwere bw'omukyala omubiri gwo gwonna bwerere okuleka ebibatu illa alkafaini walwaji alwaji ekyenyi kino kyokka kyokka n'ebibatu omubiri gw'omukyala ebisigadde byonna bwerere kubanga omubiri gw'omukyala omusajja buli wagutunuulira waliwo ayagala okwetegereza ebigere waliwo ayagala entumbwe waliwo ayagala ekisambi waliwo ayagala obulago waliwo ayagala enviiri waliwo ayagala buli muntu alina kyeyeegomba ku mukyala. Kati obusiraamu bwajja ne busamalayizinga obwerere bw'omukyala bwonna ne butuga omubiri gwe gwonna bwerere illa alwajhi walkaffaini okuleka ekyenyi n'ebibatu. Kati bannaffe bannyinaffe bawala baffe bakyala baffe bwe bakedde ku makya ne batambula nga bali bwerere ne basiba emikisa gyonna mu nsi ne bajja baraka zonna mu nsi olw'okuyita obwerere bagenda nga bakunamira ensi. N'olw'ensonga eyo ebireetedde abantu okwavuwala n'ebizibu ebingi abantu okutunuulira ebintu eby'obuwemu muli okutunula abakyala abali obwerere. Omusajja obwerere bwe buli mabayina surratu warrukuba amaviivi gano ebisambi bino byonna paka eno wansi ku maviivi wansi w'amaviivi paka eno waggulu bweno yonna bwerere. Naye leero abavubuka ayambala short ebisambi nga birabika n'atambula mu kkubo awo wonna oba okunamidde ensi. N'olw'ensonga eyo mubireetedde abantu okubeera nga bavuwala nga baraka zigwa mu bulamu bwabwe annadhari ila alfudhuli au almuharramat okutunulya ebintu ebiri haramu Allah subhanahu wa ta'ala byeyatugaana. Ekyokusatu mubituleetedde okubeera nga abantu bavuwala emikisa gigwa mu bulamu bwabwe bye tulina okwetereza naddala nga tuli mukyali muno omwezi ogwa Ramadhaani haqqil haramu. Obusiraamu tebutukkiriza nko kulya haramu yenna nabagamba ko ono nti omuntu yenna omukozi obanga bakukozesa almuwaddaf esente eziri halali gwe omusala gwo gwokka gwe bakuwa buli sente zoyise bali n'ogamba ompa sente ngukolera kino nga mukama wo tamanyi obanga tuyagala bakutegeere ezo ziri haramu gy'oli. Newe osanga omuntu ng'atambuza ebintu ng'abyetisse enseenene n'osooka noyako enseenene bbiri nga tazikuwadde oba olidde haramu. Newe osanga omuyembe ku kkubo ogutali gwo n'ogukuba n'ogulya oba olidde haramu. Ebbanga lyomala omuyembe sigu nga teri akuwadde permission kugulya n'ogwo n'ogujjako n'ogulya oba olidde haramu. N'olw'ensonga eyo emmaali zaffe tuzitukuze tusabe Allah atuwe emmaali eza halaali. Tusabe Allah tutukuze emirimu gyaffe mwe tujja tufune halaali. Tuzaale abaana nga ba halaali tubeere mu bufumu nga bwa halaali tulye ebintu ebituli bya halaali tuyambale nga betwambala bya halaali tutambulye mu mamuluka nga ga halaali tuzimbe amayumba nga ga halaali. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kwanukula edduwa zaffe ajja tutereeza obulamu ajja teeka baraka mu bulamu bwaffe bwonna singa tuna stoppinga oba ne tuyimiriza okubeera nga obulamu bwaffe tubutambuliza mu haramu. Naye abantu bayitiriza haramu mu bulamu bwabwe Allah najja baraka mu byonna bye bakola obulamu ne bubanyiga embeera neetabuka obwavu ne bweyongera. N'olw'ensonga tuli mwezi guno gwa Ramadhaani wegayirire Allah akutemera amakubo wegatali akugulirawo olugulo lw'enjawulo akusumulira ebyo ebyesibye Allah musabe atukyusize mu bulamu
naye nga naffe twetereza mu bino ogende kati njagala ntandika okulooza seetaaga haramu yenna mu bulamu bwange mu mirimu gyange ne mbyenda n'ebyenkola byonna bakyala basalafu nsaali abaatukulembera omwami walinga agenda okukola ng'ayimirira ku mulyango n'amugamba nsaba Allah akukulembere naye nsaba Allah akuwe ofune halaali totuleetera haramu tujja kusobola okugumira enjala kuno ku duniya naye tetujja kusobola kubeera nga tugumira omuliro ku lunaku lw'enkomerero be baali abakyala basalafu nsaaleh era omwami we yakomango ng'amubuuza njagala omubuulire aya mmeka ezisse mu Qur'ani aya mmeka ezisse ku wekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama era okuteya hadiisi mmeka mu bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yamalanga okwaniriza omwami ng'abimubuuziza ebyo ng'amuwa ekyokulya oba atuukanga mwe bagenze okuwummula mu kiwummulo kyabwe ng'amubuuza alaka haja olina obwetaavu gye ndi mwami wange bwe yabanga alina obwetaavu ng'abumumalira wabanga tabulina obanga abumumalidde ng'agamba ate era nkusaba onzikirize mbere mu bantu abagenda okuzuukukako ekiro okusinza Allah wange subhanahu wa ta'ala nga balina kufuna permission okuva eri abaami baabwe be abakyala abaatukulembera mu busiraamu gwe wookola omukyala atulaba oba atuwuliriza oba gwa omwami omukyala wo asobola okutuuka kweyembeera okusaba Allah jalla wala abagabirire halaali abakingirize haramu abaliriye akugamba genda otaswarrafe genda oyiye ng'abalala we bayiiya n'agamba nkwekesa okkomawo nga tondeetedde byenjagala genda osala amagezi nga basajja banne we basala tafuddeeyo oba omuleetedde min al halaali au min al haramu oba bijje mu halaali oba bijje mu haramu kati mbitawanya eduniya eno yonna yonna abantu kwe kuwangaala nga obulamu bwabwe bwonna babutambuliza mu kulya haramu obulamu ne butukaluubirira mu buli mbeera yonna abaana tebakyawulira bakadde baabwe kuba baweddemu baraka bakulidde ku haramu edduwa tuyisaba Allah tazaanukula kubanga tulya haramu tukola ibada Allah tazaagala kubanga tuwangalira mu haramu emirimu giweddemu baraka obufumbo buweddemu baraka kubanga tuwangalira ku haramu so nga tuli mwezi guno gw'ekitiibwa tusabe Allah jalla wala tukingirize haramu obulamu bwaffe tubuzeeyo tubutambulize ku halaali ffenna nga tewejje mulekaga nti gwe oli mutuufu affenna naye otandika okuyaza byonna byolina wabifuna oti oliba ttaka lyonna obugaga bwolina nga nyina yiika 2 oba 3 oba 5 ku 10 wabwano iiko bayiika 10 wazifuna mu halaali wazijjawa wazigula na ssente zo bazikugabiranga ttalika kuva ku kitaawo bazikuwanga kirabo wazijjawa oba wazikumpanya naye otandika ku ttaka wooliro kali olina otandika okweyaza oba lya halaali oba lya haramu ogende ku maka ge wazimba ssente ezagazimba wazijjawa za halaali za haramu za ddiiru awo oveewo otunulire ebikalo biri mu makaago wabijjawa bya halaali bya haramu wabibba wabikumpanya oba ssente zewabigulamu wazikumpanya omala ogende ku ngoye z'oyambala ebitanda by'olina wabifuna otya ogende ku mukyala gwewasa wamuwasiza ssente nga za halaali oba za haramu oba omwegabira tirina yali amukuwadde tomuwowa nga muli mu bwenzi byonna byonna ddeyo otandika okweyaza mu ramadaani muno halaali gw'olina ne haramu gw'olina otandika abaana b'olina mu maka bw'obala nti nyina abaana 10 abaana wabazaala mu bwenzi wabazaala mu ba halaali omukyala gw'oli naye abaana bo wamuzaala mu ba halaali walla ba haramu abantu bali bufumu nga bali bwa halaali nga bafuuka dda bwa haramu naye nga bo bakontinuwinga bayawukana ne bamala emyaka nga tebali bonna ne bakomawo ne beesinkana nga tebeewadde mahale nga tebazzeemu kuwoowebwa ne bakontinuwinga n'obufumu nga bwa haramu olw'okuba ku ntandikwa babutandika nga bwali bwa halaali abalala bazadde abaana nyina omusajja gwemanyi wakitiibwa ng'ali mufumu ne mukyala emyaka 10 si muwoowe naye musiraamu nnyo era bali bufumbo batambula n'abalala bayitirivu nnyo abalala emyaka 2 abalala 3 n'olw'ensonga ffenna tuddeyo tetuli obulamu bwaffe bwonna tutambulira ku halaali walla ku haramu emirimu gye tukola emirimu gyaffe gya halaali Allah agikkiriza emirimu gye twatandika business capital gwe watandika naye wa halaali oba wa haramu emmoloka gy'otambuliramu ya halaali ya haramu n'olw'ensonga eyo tulina okweyaza buli otwogera ku haramu oli atunulira ssente z'ayina nga ye alaba nti omulimu gwe gwa halaali oluusi bamuwa musaala neyerabira nti ebirala yabikumpanya ebirala neyerabira nti yalina halaali ate yamugattamu riba n'afuna ssente eza riba ate n'azikata mu mali ebadde ya halaali n'atandika okubeera ng'ayonoona bizinensi ye n'olw'ensonga eyo mu bitabwanya edduniya eno kutuwangalya olwaleero al akli al haramu abantu okuwangaza obulamu bwabwe bwonna nga buli mu haramu tusabe Allah atujje mu bantu abatambuliza obulamu bwaffe bwonna nga tuli ku haramu ensonga etawaanya edduniya ey'okusatu emazeewo baraka mu bulamu bw'abantu emazeewo abantu Allah subhanahu wa ta'ala okugaana okwanukula edduwa zaabwe Allah okubajjako okusaasira Allah okugaana okukkiriza emirimu gyabwe okutula luganda kati aturahma abantu bakutudde eŋŋanda kati arrahma abantu bakutuddewo eŋŋanda ne baganda baabwe
ng'oli amaze emyaka 5 oba 10 tabuuza muganda we era tebasobola tuula mu kifo kimu naye nga bazaalibwa maama omu olusi taata omu olusi kitaabwe omu wadde baawula bamaama olusi bakitaabwe ba Luganda kubanga Oluganda lugazi muganda wo yaani yoyo yenna gw'oyinako akakwate ku sayidi ya maama oba sayidi ya taata oyo gwayita muganda mu Busiraamu yasooka buli gw'oyinako akakwate konna ku sayidi ya maama wo muganda wo ku sayidi ya bamaama weebukojja bwonna obukojja abo bamaama abaliyo ne baganda bonna abamamaama bo n'ababakojja bo lonna Luganda kati okutowa Oluganda ku mwana wa maama wo muto ku mwana wa kojja oba ku kojja oba ku maama wo muto oba ku baganda abo ku sayidi ya bamaama olwo lonna Luganda abokubiri baganda bo bebo buli gw'oyinako akakwate oba omusayi ku sayidi ya taata mwana wa taata muto baganda mu bataata abato basenga abo bataata abato bajjajja abo bonna family ya kitawo wonna buli gw'oyinako akakwate naye nga akakwate katandika ku kitaawo akuzaala olwo lonna Luganda kati abantu olwo lonna Oluganda balukutudde muganda wo omulala ow'okusatu gwe tubalya mu eyo kategori buli muganda wo Omusiraamu yenna muganda wo oba omusanze Embalala oba omusanze Bugisu oba omusanze Misiri oba omusanze Sudani oba omusanze oba Rwanda yenna gy'omusaka sabanga yagamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah oyo muganda wo toyina kutwa Luganda naye n'olw'ensonga eyo abantu bakutuddewo eŋŋanda obulamu Allah n'abufunza bw'ati ne bubanyiga kati obulamu bwaffe tubukwate nze naawe tuddeyo tuyunga eŋŋanda kibategeeza okuyunga Oluganda oyunga kikutuse so toga nti awo yesi mubuuza kasaba na balankolegana nabo oyo yennyini atakubuuza atakwagala genda omutoolera salaamu obukyayi bwo buyinza obutaggwaawo mu mutima omanyi bagamba nti omuntu singa akeera ku makya n'akusala n'ekyambe ekyekyambe ekyekiwundu kisobola okuziba era ne kiwona ne bakijjanjaba nga kyalo bayakuba jjinja oba yakusala kyambe oba yakutomezaaki ekyekiwundu tukijjanjaba ne kiwona ne bagamba ekiwundu ekitawona kyekiwundu ekyekigambo ayinza okubanga muganda we yakuteekako ekigambo nga kinene genda omusonyiwe lillah omwesalaamu muganda wo mu Busiraamu muganda wo ku sayidi ya maama oba eya taata tuddeyo tuyunga Oluganda Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuteeka baraka mu bulamu bwaffe Allah ajja kwanukula edduwa zaffe Allah ajja kukkiriza ibaada zaffe Allah ajja kyusa obulamu bwaffe tutambule mu ntambula esinga okuba ennungi naye abantu bakutuddewo eŋŋanda n'abantu baabwe batuuka n'abantu babatamanyi babatendeeza babayita nti bantu bakitalo nnyo obatuuka ku ŋŋanda zaabwe tayagala kumanya bakitaaba abato tayagala kumanya basenga be bamaama be baganda mu kitaawe mu baganda mu bamaama be sayidi y'ebukojja baganda nga tayagala kumanya naye waafunayo abamuwaana nga ajja kutambula ne bano n'olw'ensonga eyo bitawanya edduniya bantu kutulawo Oluganda tuddeyo tuyunga Oluganda Allah subhanahu wa ta'ala ajja tutereereza obulamu bwaffe ensonga endala ey'okutaano abantu okugaana okusonyiwa abantu bannaabwe nammwe Allah tagenda kubasonyiwa katuli mwezi ogw'ekitiibwa tuyitirizo ga Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni au fa'fu anna tusaba nnyo Allah jalla wala nga tumusaba nti Allah oli musonyi naffe oyagala okusonyiwa Allah tukusaba olusonyiwe naye Allah tagenda kusonyiwa muddu yenna eyagana okusonyiwa muddu munne kutuba twagala Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe naffe tuddeyo tusonyiwe abo abatusobya tuddeyo twetondere abo betwasobya Allah jalla wala naffe agenda kutusonyiwa omuntu yenna ali eyo muganda we nga wasiibye omwezi gwa Ramadhaani guno gwe tulimu naye ng'olina omuntu gw'otabuuza gw'oyisinganya naye nga temukkaanya Allah tagenda kukkiriza ibaada zo zonna paka ng'omaze okumusonyiwa n'onaalaajana mweno omwezi gwa Ramadhaani Allah naawe akusonyiwa Allah tagenda kukusonyiwa paka nga naawe ozzeeyo n'osonyiwa oyo eyakusobya bw'oba wasiibye omwezi ogwedde ng'era mwalina obugugulano nga temwebuuza Allah omwezi guli tannaba kugukkiriza ogwa Ramadhaani gwasiiba ogwayita ne guno tagenda kugukkiriza paka ng'osonyiwa oyo gw'olinako obukukuuzi naye tuddeyo tusonyiwa abo betulinako obutakkaanya tugende tusonyiwe baganda baffe ku sayidi ez'abamaama ku sayidi ez'abataata baganda baffe mu Busiraamu baneiba abatulinaanye betukola nabo emirimu betutambudde nabo obulamu betuvudde nabo betukoleganyeeko nabo naye nga twabasobya tuddeyo buli muntu weetondera omuntu gw'olinako obutakkaanya naye Allah jalla wala naawe agenda kukusonyiwa naye mbiganya abantu Allah okukkiriza edduwa zaabwe nga Allah tazikkiriza kuba olina obutakkaanya ne banno Allah ekiganya abantu okukkiriza edduwa zaffe naffe Allah tetusonyiwa naffe Allah jalla wala tagenda kubeera nga atusonyiwa n'olw'ensonga baganda bange ab'ebitiibwa tugende tusonyiwe Allah naffe subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga atusonyiwa yagamba sallallahu alaihi wasallama nti thalathatu abantu basatu Allah subhanahu wa ta'ala la yuqbalu salatahum Allah takkiriza sola zaabwe
abantu basatu Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza swala zaabwe ne mubo abantu abo Allah batakkiriza swala yagamba man kana bainahu wa baina akhihi au ikhwani au ukhti au ani ngoina wakati wo ne muganda obutakkanya oyinawo empalana oyinawo enjawukana mwinawo oluyombo temukkanya buli muntu ali awo tayagala kulaa ku munne asobola okumulya buli muntu yenna ali eyo ng'olina obutakkanya ne muganda oluganda nunyonnyodde muganda wo yaani ku sayidi y'abamaama bonna buli agweyo ku sayidi y'abataata bonna na buli yatoola shahada ng'oli musiraamu muganda wo kati yenna gw'oyinako akakukuzi yenna nga tomubuuza nga tomutolya salaamu temukkanya temusonyiwagana toli musonyiwa oyo bbanga lyonamala ng'okola ibaada zonna nga tuli mu ramadani Allah tagenda kuteeka mu bantu basaasira Allah tagenda kuteeka mu bantu balinako kusaasira Allah tagenda kukkiriza ddwazo Allah tagenda kusonyiwa paka nga nawe uzzeeyo n'oteekawo connection oba enkolagana oba okusonyiwa wakati wo n'abadde awo woyinako obutakkaanya omuntu owokubiri Allah subhanahu wa ta'ala gwatakkiriza ibaada ye nga tajagala yagamba imra'atun batat wa zawjuha ghadiban alayha omukyala yenna akeesa ekiro kimu naye ng'omwami yamunyigidde abakyala twewale okunyiiza abaami baffe abakyala twewale okunyiiza abaami abatuwasa Allah subhanahu wa ta'ala yakeera ku makya mu nsi eno yonna ku basajja abali mu nsi Allah n'akusiimira oyo gw'oyina beera musiimu n'oyo Allah gwe yakuwa beera musiimu n'oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yakuwa abakyala Allah subhanahu wa ta'ala abaagalamu ebintu biri bina byokka mmwe Allah abawejjana abaagalamu ebintu bina byokka byokka Allah subhanahu wa ta'ala abawejjana ne Allah yajja abateekako obukwakkulizo atta fi swala yagamba wekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba salatu nisa'u fi buyutihinna yagamba swala y'abakyala gye basalira mu mayumba agabwe nagamba khairul lahunna min as-salati fil masjidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abakyala swala zammwe ze musalira mu maka g'abammwe za kitiibwa zisinga omuntu asalidde ku haramu y'e Madiina mu muzikiti w'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaka ago ennyumba yo ahsan wa afdal eswala gyosalidde mu maka ga bbaawo yesinga okubeera ey'ekitiibwa okusinga gyosalidde mu muzikiti w'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yajja abakuuma abakyala Allah abaagalamu bitono naye ate bibalemye okuteeka mu nkola kyobanga mu busiraamu Allah subhanahu wa ta'ala atta yatuuka nesafi ze tusimba mu swala n'agamba sufuufi rijali awwaluha khairun wa sufuufi nisaa'i akhiruha otusimba layini y'abasajja ekulembedde mu maaso esinga okuba ennungi yesingamu empeera layini y'abasajja nga tusala mu swala esooka ne zigenda nga ziddiŋŋana n'agamba ate y'abakyala ey'emabega abakyala mulina kujja nga muli mabega w'abasajja tetweraga nnyo tetulina kweteeka nnyo ku display ekyo Allah akibeetaagamu ebyo byonna okanga musalye mu mayumba gammwe kyesinga okuba ekyebbeeyi gye muli oba muba muze muzikiti wadde lwajjuma musalye layini esooka abakyala abakulu musimbe ku layini ey'emabega esinga okubaamu empeera Allah kubuteeteega kubateeka ku display kati ekiyononya obulamu bwaffe notambulira bubi abakyala muvudde ne mweteeka ku display nabbi abaagalamu ebintu bina byokka obusiraamu shariya yonna ebaagalamu ebintu bina byokka Allah abawejjana yagamba sallallahu alaihi wasallam yagamba idha sallati mara'at khamsaha singa omukyala akeera kumakya Allah subhanahu wa ta'ala n'asaala eswala ze 5 ekyo Allah kimu kyakwagalamu buli mukyala gyali Allah akwetagamu osaale eswala 5 ekyo kimu Allah kyasinga okwetagamu ekyokubiri n'agamba wasamat shahraha singa okeera kumakya Allah nakuteeka mu bantu abasobola okusiba omwezi gwa Ramadhan ng'oli mu basiiba n'osiiba omwezi gwa Ramadhan ekyo kyakubiri Allah kyakwagalamu akuwejjana agambye ekisooka omukyala Allah akwagala osaala eswala 5 kyateeka gy'oli ekyokubiri ayagala osiba omwezi gwa Ramadhan singa Allah akutadde mu bantu abagenda okusiba omwezi gwa Ramadhan ekyokusatu n'agamba wahafidhat faruja akwetaaga Allah okuuma obwerere bwo tolina kubusheyalinga na muntu yenna atali bbaawo basi ekyo kyakusatu mubireesa abantu ensi yonna leero okutawaana okugenda ku DNA abaana ne bakulanga tebamanyi babazaala obukyakaze n'obutambuze n'obwenzi bw'abakyala bwe buleese DNA edda omuntu yafumbirwanga n'azaala abaana nga tasobola kubabuusabuusa naye leero abakyala olwokuba nti baganye okuteeka amateeka ga Allah mu nkola ekyo wekizze omusajja alina abaana 5 nga kuliko 2 babe ebyo Allah tabyagalira abakyala abatambudde mu embeera Allah tagenda kubawajjana okuleka nga mwenenyezza nga temunakubeera nga mumusinkana kyekyokusatu Allah kyabaagalamu
omukyala yenna yatoola shahada Allah akwagala mu swala 5 ayagala osiba omwezi gwa Ramadhani ayagala abeera omukyala omumativu omatire n'omwami Allah jalla wa ala gwe yakuwa okuma obwerere bwo ng'obukumira mwami wo yekka ekisembayo Allah kyakwagala mwakuwejjana yagamba kugondera mwami wo byokka Allah byabagalamu kugondera mwami wo otegere rights z'omwami wo byotekedde okukola makabawo Allah yagamba ku yawmul qiyama kila laha yawmul qiyama idkhuli aljannata min ayi abwabiha shi'it Allah agenda gamba omukyala ku lunaku lw'enkomero yakola ensonga nnya yasala eswala ze 5 n'asiba omwezi gwa Ramadhani n'akuuma obwerewe n'abwekumira eri bbaawe yekka n'agondera bbaawe Allah ku lunaku lw'enkomero agenda mugamba noonyayo omulyango gw'ejjana gwonna gw'oyagala ng'oba oyitamu obeere ng'oyingira n'olw'ensonga eyo bannyinaffe bakyala baffe bamaama baffe bawala baffe abazaana ba Allah ebyo byokka byabeetaagamu ebirala bye mulimu byammwe Allah tabatuma nkogenda kukola sente mpitirivu njwa Allah azibawadde nezimalira n'azivulunga ne zivaawo Allah abaagalamu ebintu bina gwe n'omukyalo omusiraamu ali eyo Allah akwagalamu ebintu bina osale swala 5 sibo omwezi gwa Ramadhani wekumire bbaawo yekka teweedibaga kwegatta n'abasajja batali bbaawo batakujja wammwe batakuwoowa ekyokusatu ogondera omwami wo okole omwami wo byayagala byokka teri Allah kyababanja kira kyabeetaagisa singa munabeera nga muli mayumba maka g'ababbamwe nga mwekumidde yagamba waqalna fi buyutikunna Allah yagala mbeere mayumba g'ababbamwe naga wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati alula Allah tayagala mwedibage ng'olwedibaga olwasooka ng'obusaamu tebona bakujja abakyala baali beefudde balayisi be bali mu butale be bali liddawa be bali mu kino nga buli kimu bakivuganyako kati olwaleero ebyo bikomyewo ne tuva ku mateeka ga Allah bwe bulamu okukeera ku makya butunyigereze Allah ogana okwanukula edduwa zaffe ensi okutusobera kubanga abakyala bavudde ku nkola Allah subhanahu wa ta'ala gye yabalagira nava ku point ey'abakyala omukyala omu bamuyita Asma binti Yazid yagenda eri nabbi sallallahu alaihi wasallama faqalat ya rasulallah namugamba ya rasulallah naga ana wafidatu minan nisaa'u ilayka ndi delegation y'omu ku delegation esindikiddwa abakyala batusindise tujje tukulabe nagamba manduba lahunna tukiikiridde abakyala bwe nkiikidde abakyala babiri n'atandika okugamba Asma agamba owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba arafna twakitegeddeko owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagamba inna rijala yamugamba mazima abasajja yujahiduna fi sabilillah bagenda mu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ne balwana amateeka ga Allah naga fa idha qatalu kanu ahya inda rabbihim yurzaquna obafiira mu kubo lya Allah nga balwanirira eddiini Allah abawa obulamu obw'olubeerera mu kabuli era Allah n'abagabirira n'abasasula olw'okufiira nga balwanirira eddiini n'agamba fa idha raja'u binnasri walghanima singa bakeera ku makya nga Allah abawadde obuwanguzi bakomawo n'obuwanguzi n'eminyago na buli kimu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala nga baba kulwanirira busiraamu naga famadha radda alayhi rasuli sallallahu alaihi wasallama nabbi kiki yaddamu omukyalo oyo madha radda alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama omukyala agamba nti naffe tuli bakyala twagala tugende tulwanirire obusiraamu mu kkubo lya Allah oba tufa tufiireyo Allah naffe ateeke mu bantu bagenda okusiima wetukomawo ati tukomewo n'obuwanguzi nga tuwangudde nga tulwanirira busiraamu oba tukomewo n'emigabo gye tuba tujje ku basajja abatali bakkiriza nabbe kiki yamuddamu yamugamba njagala ombuulire yamugamba mbuulira yamugamba anna ta'ata kunna li azwaji kunna yagamba njagala ombulye buli muntu akutumya ali emabega w'ekikolwa ekyo namugamba mmwe abakyala mmwe okugondera abaami bammwe nabbi yaddamu omukyala eyamusabye nti bagende mu kkubo lya Allah yamugamba okugenda mu kkubo lya Allah tekigenda kubagasa nagamba ekisinga okubagasa okugondera abaami bammwe naga ihtirafa lijamii okukihinna singa mutwala obuvunanyizibwa ne mutuukiriza leeti z'abasajja bammwe ne muteeka obuvunanyizibwa bwammwe mu maka gammwe naga ta'dilu ljihadu fi sabilillah nagamba omukyalo okugondera bbaawo n'okola omwami byayagala kyenkanankana omukyala agenze n'alwana mu kkubo lya Allah nabbi n'ababuuza wakiira naga man tafaalu dhalika yagamba kummwe abakyala ani akola ekyagondera omwami we naga mukole ekyo kyokka tewali kibeetaagisa genda mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala n'olw'ensonga eyo abakyala awo tugenzemmuko katono nnyo ku sayidi y'abakyala nti tuddeyo tugondere abaami baffe tusaale swala 5 tusibe omwezi gwa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala kyekyokka kyeyeetaagisa abakyala b'omulembe guno oba abaasooka n'abaliwo n'abalijja Allah kyokka kyabeetaagisa
abagambye musaale swala 5 musibe omwezi gwa Ramadhaani era ebyo abateekakiddwako okusiiba n'agamba mukuume obwere bwammwe mukumira abaami bammwe bokka ekiramu bagondera abaami bammwe byenkanankana okulwana mu kkubo lya Allah kyekyo kyokka Allah subhanahu wa ta'ala kyabaagalamu. Naye leero mbiganya abantu Allah okubaanukula edduwa, Allah n'abajjako okusaasira, Allah n'ajja emikisa mu bulamu bwabwe, abakyala abanyiiza abaami baabwe ne bakeera ku makya ng'omwami akunyiigidde, ekyo kimu kigaana Allah subhanahu wa ta'ala okukkiriza esswalaayo. Omukyala yonna yonna gy'oli owookusatu Allah gwatakkiriza swalaayo yagamba man salla binnaasi, omuntu yenna alina akulembera abantu naye ng'obakulembera naye nga tebakwagala, n'okulembera abantu naye mukulembera gy'obakulembera nga tebakwagala, nga gwebakulembera lwampaka obakulembere. For example bakulembedde mu swala, Allah yagamba swala yaabwe beesigala ntuufu, naye swalayo Allah tagikkiriza okulembera abantu nga bo tebakwagala, gwe n'obakulembeza kifuba. N'olw'ensonga eyo baganda bange ab'ebitiibwa, tuddeyo guno omwezi ogwa Ramadhaani ogw'ekitiibwa, tokulembera banno wadde mu swala nga tebakwagala. Oyinza okuba banakuwaza, oyinza okuba olina ebikolobero bingi, oyinza okuba banakuwaza dda, naye nga buli olw'emya booti emimbali ne swala zaabwe zifa. Yagamba Allah jalla wala takkiriza swala ya muntu akulembera banne nga tebamwagala. Ate nabo bwokimanyi Allah akkiriza swala z'abali b'okulembedde, eyo Allah subhanahu wa ta'ala tagikkiriza. N'olw'ensonga eyo tunoonya obulamu bwaffe obulungi butereere, bubeeremu emikisa. Allah yanukule edduwa zaffe, Allah tuteeke mu bantu bagenda okusaasira, Allah tuteeke mu bantu bagenda okusonyiwa, Allah tuteeke mu bantu bagenda okusangula mu muliro, atuteeke mu bantu bagenda okuyingira ejjana mu guno omwezi ogw'ekitiibwa. Naye kye tuba tuyitiriza ennyo tufuuke okulaba nga tugenda twetereeza mu ebyo tugenze twogerako. Tugende nga twetereeza mu ebyo tugenze twogerako. Ebintu ebirala 5 bagamba 5 asrar, ensonga 5 ebyama bya mirundi 5 nkwewaza gwe omuganda wange wenna asibye omwezi ogwa Ramadhaani okubeera ng'ogenda osamasamwa nabyo n'obyogera n'abantu abalala. Obusiraamu bwabigaana, shariya yabigaana, ng'oyagala Allah yanukule edduwaazo, ng'oyagala Allah ateeke ebbalaaka mu byokulabira. Ensonga 5 yagamba togezanga n'ogendanga ng'osamwasamwa nazo. Ekisooka yagamba asraru zawujiyya, awavuddewo obuzibu bungi okugenda nga tugenda twogera ebyama ebiri mu maka gaffe. Omusiraamu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam hadisi naba yagaana omukyala oba omwami okwogera ebyama by'omu maka. Naye tudde eno nga tusoma ebyaffe nogamba ekikuuma amaka nga galimu ekitiibwa bwe butafulumya bizibu bya mu maka. Bagamba amaka gawo ga kitiibwa naye nga mulina ebizibu naye nga tembinyegako. Mubikuuma amaka nti ga kitiibwa okukuuma ebyama by'omu maka. Kati amaka gonna gaweddemu ebitiibwa, bantu kwatuukiriza buziina na bunafu bwammwe na bumogo bwammwe eri abantu abalala. Abakyala n'abaami ffenna tubakubiriza, abakyala n'abaami buli muntu gy'oli nga twagala Allah ateeke ebbalaaka mu bulamu bwaffe ne mu baana baffe, asumule riziki yaffe. Allah ateeke mu bantu bagenda okusaasira mu guno omwezi, bagenda okusonyiwa, bagenda okuggulirawo, bagenda okujja mu bantu ab'okuyingira omuliro. Allah atukyusize obulamu bwaffe bwonna. Tulekeraawo okwogera obumogo buli ku baami baffe, tulekeraawo okwogera obumogo buli ku bakyala baffe. Buli muntu abikkirire munne. Abakyala ennimi mpeweevu nnyo, ne wagula jjaaga anyunyumya ekyalo kyonna, n'anyumiza nabe nga yagula jjaaga ew'omusajja. Ne wagula essuuka naye gye yeebaka anyunyumye yonna, ne waba yavaayo asigala nga nze nali ewaguli nga nze neegulira amasuuka. Ennimi mpeweevu Allah tagenda teeka bbalaka mu bulamu bwaffe. Ne wagatako akantu owaka konna kakoze alina okukabuulira ensi yonna ekategeere nga bwe yakakoze. Ne wagulira omwana gwatazaalwa mujja wakagoye akogera nga bwe yabagulidde engoye bonna. N'olw'ensonga eyo abakyala naddala ennimi zammwe mpeweevu. N'abasajja leero ennimi zaabwe mpeweevu, naye abakyala ate bye basinga ku sayidi eyo. N'olw'ensonga abaagala Allah jalla waala ateeke ebbalaka mu bulamu bwaffe, atwanukule edduwa, ateekeko okusaasira kwe. Allah atusonyiwe. Ng'oyagala Allah ekyakikkolere, tandika okubikkirira mukyalawo oba mwamiwo, toyogera bumogo bwe eri muntu yenna. Kyotasobola kubeera nga mutereeza nga muli babiri, omunaakigateko olusa temusobola kiteeza, mujja kuba mukyonoonye bwonoonyi. Mujja kuba mufulumiza ebyama by'omu maka byebyo ebizibu Allah byatugamba ogumire munno obikkirire munno, ng'abamulaba bamwegomba naye ng'ate atudde ku mpiso. N'olw'ensonga twagala Allah jalla wala yanukule edduwa zaffe mu mwezi guno ogw'ekitiibwa. Allah ateeke ebbalaka mu bye tukola, tulekeraawo omwami n'abakyala bwe tugenda ng'ayogera ebyama bya munne. Ensonga eyokubiri nga tumaliriza sadaqatu sirri tutfi'u ghadabi rabbi. Omuntu oba osaddaase saddaaka mu kyama, kubanga omuntu osaddaaka nga omukono ogwa kkono tegutegedde kyogabye, Allah akendeereza obusungu. Niyo biba bizibu ebigenda okugwira Allah abikuggyako. Kati yenna akola saddaaka ng'olina ky'osaddaaka, saddaaka mu kyama.
naye abantu bayambye bannaabwe akantu katono n'abulira ensi yonna gundi nze namuyambye nze namukoleddewo ekyo onaakikola Allah agenda tekusaako obusungu. Tulekeraawo okuyamba bannaffe mu famire baganda bo neiba mukwano gwani yenna gwoyambye ate nomali n'ogenda n'omwogerako. Ekyo kyokka ky'oyogedde Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yenna akikoze Allah akuteekako obunyiivu. Ensonga eddirira esembayo mashakiri dhiki al-aish au qillati rizqi la tashkuri ahadi. Singa obeera n'embeera ng'olina obunakuwavu ebintu bikukutte sente zikubuze embeera eganye oliawo oli mwavu lunkupereka tandika ku complaininga Allah ng'omulopa eri abaddu be ti wallahi nze simanyi Katonda kye yankola nze ebintu binsobedde ebyo ebikusobedde fukamira owanike emikono osabe Katonda. Tulekeraawo complaininga obwavu bwaffe n'embeera embi nga tunyumiza abantu bannaffe. Osobola okumwebuuzaako okuwa amagezi neefukamira ekiro osabe Allah jalla waala omugaye Allah obulamu bwendi mubunyigiriza Allah ajja kukyusiza obulamu. Ekisembayo omuntu yenna asobeza Allah wayenze wabbye wakoze ekintu kyonna kyomanye nti kikyamu. Tulekeraawo okunyumya amazaami nga Allah atubikiridde n'ogenda n'olunyumya ewalala Allah kimunyiiza era kigana Allah subhanahu wa ta'ala okwanukula edduwazo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuumu ekisinga okuba ekirungi era nsaba Allah jalla waala atugase n'ebyo tweyigiriza ebirungi Allah yabinsoboseza n'embyogera ebikyamu bya shaitaani. Nange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Hani omwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. One by one makes a bundle. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG, or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Okulinyisa omutindo gwa Afro Mobile. Eno yengeri gy'oyinza okuzza obuggya omutindo gwa Afro Mobile yo. Funa app ya Afro Mobile okuva ku mukutu gwa Google Store oba App Store oba ku mutimbagano gwa www.afromobile.com. Londako forgotten password. Tekamu account yo eya Afro Mobile oze bujja pin code yo. Ojja kufuna obubaka ku email yo okuli ne code empya. Bw'oteekamu code eyo olwo pin yo empya ekkirizibwe. Afro Mobile, emboozi za Africa ezannamaddala. Weli Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.welitravel.com or our social media platforms at Weli Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Weli Travel, your life-changing journey. Assalamu alaikum. Ramadan Kareem to all of you, to your families, and to the Muslim community in Uganda. My name is Jean-Philippe Betancourt. I am the General Manager of Sheraton Kampala Hotel, and I'm speaking directly from the Al-Haima tent, the tent that we have prepared for the daily iftar, the breaking of the fast.
We wish you a lot of joys, blessings, giving and forgiving, and that we pray a lot during these months, and that we have wonderful times with our families, our friends, and together. We'll be very happy to host you for an iftar. I wish to see you very soon. Ramadan Kareem again to all of you. In this sacred month of Ramadan, we reflect, we pray, we give, and we rest. As you observe Suhoor and stand in Tarawih, may your nights be filled with Sakina, your du'as be accepted, and your heart overflow with shukr. Let resting on rose-foam mattresses be part of your journey, so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Farm, a world of beautiful dreams. Omuzadde kola okusalawo okutuufu ku kusoma kw'omwana wo ng'omusomeseza mu ssomero eririna buli ekyetaagisa. Kati nkwanjulira Jakaiza Secondary School e Kabowa. Jakaiza Secondary School liri mixed eri abawala n'abalenzi mu Kisulo wamu n'abava ewaka, era ng'abayizi balabirirwa bulungi ddala okuva ku senior 1 okutuuka ku senior 6. Essira tuliteeka nnyo ku mpisa, eddiini saako ebyensoma, nga n'abasomesa baffe bonna bakugu nnyo mu curriculum empya. Tusangibwa Kabowa Church Zone mu Lubaga Division, oba tukubireko ku 0702 19 64 91 oba 0772 44 397. Omuyizi asomedde mu Jakaiza Secondary School abawankizo nnyo mu buli kyakola. Eno ye Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. In this episode of Dealing with Difficulty, we want to look at the recitation of the Quran. Many people find it so hard because not everyone is on the same level. You and I know that some are born Muslim while others reverted to Islam later on, or some might not have taken their religion or the Quran seriously until later on in their lives. The fortunate few who perhaps had their parents teach them or get someone to teach them at a young age the exact pronunciation of the letters of the Arabic alphabet and how to connect them and how to connect the words, the intonation, the tunes, what is right and wrong in terms of the recitation of the Quran. Those who learnt it from a very young age at times find it much easier to recite the Quran. Nonetheless, each one of us should continue to improve on the recitation, because no matter who you are, you will always find that there is room for improvement when it comes to the recitation of the Quran. Even the top reciters of the world, as they read and recite, sometimes there may be a place or two where they could improve, and there is. Nonetheless, we want to encourage those who are finding it very difficult to connect with the recital of the Quran, because they are slow and they don't know, they're just learning the letters. It's so hard to put these letters together, to check what's going on. All of this Allah knows about. Allah knows that you're not a professional, and He wants to encourage you. How Allah helps you to deal with the difficulty regarding reciting the Quran is He tells you that those who are reciters and they flow and they know the recitation, al-mahir bil-Quran, the one who's an expert in the reciting of the Quran, they have a very high rank. That's what Allah says, ma'as safaratil kiramil barara. They are with the honored, those who are honored by Allah subhanahu wa ta'ala. Then He says, the one who recites the Quran and has what is known as a ta'ta'a. A ta'ta'a is a person who stutters a little bit, or one who's finding it very difficult. They keep repeating these words and they cannot connect it so quickly and easily, and they're finding it very hard, taking so long. You know, one person might have finished the recitation of the whole portion or juz of the Quran in 10 minutes, and here we are in 10 minutes on the first 2 verses that we've picked up.
Allah says, such a person has double the reward. Did you know that? Subhanallah. Amazing. They have double the reward. A reward for the recital and another one for trying, although it was difficult. So to try and do something and you do it, mashallah, you get a reward for both. But when you know it's difficult and you're trying, you get a double reward. And if that is in the month of Ramadan, the rewards are multiplied tenfold, 100-fold, 700-fold and beyond, depending on your intention and also depending on the struggle. Allah takes into consideration the struggle. So your reward at times is more than the one who's a beautiful reciter, because he just flowed straight through it. Yes, he will achieve a full reward. When you read, you achieve a full reward, but Allah knows because it was hard, shaitan can come to you and make you try to give up. Allah says, we give you a bonus reward, double. And like I said, in the month of Ramadan, good deeds are multiplied. So what should you do? Number one, make sure that you listen very carefully to those who are top reciters. And make sure that you try to imitate. Make sure you learn, set aside the time to learn in the proper way how to pronounce the Arabic letters, how to connect them, where to pull, where not to pull, where to jump on a letter, where to slice the letter. You need to know these. And slowly but surely, as you learn and you put into practice and you listen and you repeat, you will become an expert by the will of Allah. It is a process, but it is so rewarding. And when I say repeat, repetition is something that Allah has ordained. Surah Al-Fatiha, we're also good at it. Many of us still need to improve the pronunciation, the connection of the letters, the tajweed as we call it, the way the letters are pronounced and connected and recited. Many of us still need to improve that, but we enjoy reading it because we understand it and we also repeat it so often. Allah calls it mathani, sab'am min al-mathani, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ, and we've given you 7 from the repeated verses. According to the majority of the scholars of tafsir, that is Surah Al-Fatiha. But Allah calls the entire Quran also mathani. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. Allah says He has revealed the best of speeches, a book that has similar verses. You know, there are similar verses repeated for different reasons, highlighting a different point. So Allah says similar verses repeated often. Subhanallah. Allah wants you to repeat the recitation, and Allah has also repeated certain things. So this is something amazing, that Allah calls it that which is repeated often. He wants you to repeat it, right? On top of that, when you repeat it, you become an expert. I remember when I was young, my father taught me how to pronounce the letters, how to connect them, which ones to slice, which ones to jump on, which ones to add a nasal sound in, which ones never to put a nasal sound in, how much to pull, which letters to pull, and so on. And I found it quite difficult initially. I was a young boy wanting to play, going out and so on. My father kept pushing me. And he made sure I repeated the page, reciting, looking in, 21, 23, 25 times, in the 20s, no fixed number, but he would decide on any day, you need to read this 21 times before you can leave. And he would make sure I read it. Sometimes I cried because I found it a little bit difficult, but I have no regrets. Today when I recite the Quran, I pray for my father, who was so instrumental in getting me to where I am. So sometimes if your parents push you to learning the Quran, it's not a bad thing. You might not like it right now, but you will never regret it as you grow older. Some parents regret that they didn't teach their children, or they themselves didn't take an interest in the earlier years. It's not too late. You can still learn by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So the repetition helps, and listening, not being offended when you're corrected, really helps you. It will really help you. And it's tough. Don't be shy or ashamed to repeat a verse when you're corrected again and again. I remember sitting at the feet of one of the top reciters of our time, Sheikh Ali Al-Hudayfi, Hafizahullah, and in Surah Al-Fatiha, he stopped me so many times and corrected this and that. It was amazing. This was many years ago. Today, I don't regret at all. And I learned later on
and I omuzadde kola okusalawo okutuufu ku kusoma kw'omwana wo ng'omusomeseza mu ssomero eririna buli ekyetaagisa. Kati nkwanjulira Jakaiza Secondary School e Kabowa. Jakaiza Secondary School liri mixed eri abawala n'abalenzi mu Kisulo wamu n'abava ewaka, era ng'abayizi balabirirwa bulungi ddala okuva ku senior 1 okutuuka ku senior 6. Essira tuliteeka nnyo ku mpisa, eddiini saako ebyensoma nga n'abasomesa baffe bonna bakugu nnyo mu curriculum empya. Tusangibwa Kabowa Church Zone mu Lubaga Division, oba tukubireko ku 0702 19 64 91 oba 0772 44 397. Omuyizi asomedde mu Jakaiza Secondary School aba wankizo nnyo mu buli kyakola. ng'oyagala okukola emikolo gya hijja ne umura gituukirire bulungi, Anwar Travel Agency wagiwulirako, wali otambuddeko nabo, bakuleetedde enteekateeka y'omwaka guno mu mikolo gya hijja ne umura. Bajja kutambuza bulungi, bakusuze bulungi, n'emikolo ogikole bulungi ddala. Anwar Travel Agency bakulabirira ekisusse n'okusomesa abagenyi ba Allah ebikwata ku hijja ne umura. Batuukirire kati weetegekera olugendo lwa hijja ne umura ng'obudde bukya bakuleetedde olugendo lwa hijja 2025 mu golden package ku $6,500 zokka, kw'ossa ne platinum package ng'osasula $9 zokka. Tambula naffe okole hijja ennungi. Okumanya ebisingawo tusange ku ofiisi zaffe e Nakasero ku Kimathi Avenue UAP building omwaliiro ogwokusatu, oba otukubire ku ssimu 0702 029 143. Anwar Travel Agency, Hijja and Umrah Services, a journey of a lifetime. Kituufu Blue Band awomera ku mugaati naye obadde okimanyi awomera ne ku birala. Blue Band mukozesa okusiiga atandika okusiika n'okutabula. Blue Band wakufumba nva ku baking akuteeka mu supu n'okukalirira mulungi mu matooke ku kawunga n'engege. Kituufu ku kyenkya ku lunch ku kyeggulo snack buwamu bubwatuka nkuweko. Awoma nnyo alimu omega 3 ne vitamin mega 6 mweri. Tumukozesa ffe tuli bakabi tumufumbira famire yange. Kamane mo pocket, tambula body street, issues are my target. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm in a plantation, but on a global mission, internet ambition, full condition. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. Oro cash is gone, netaga yo karoni, liga mukafoni, money in the zone. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. We are good. With you and MTN together, our ambition is unstoppable. We are what? Unstoppable! Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. Well, that's it for me. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. What a day he's having! There's nothing better than putting a little bit in but getting a lot out. The brothers-in-law just got to town. Relax, everybody. I'm here. I've heard good things about you. Don't let me down. Step up and we'll show up on your home of entertainment, DSTV. by'olina okukola obeere steady. Weegendereza abakwetoolodde. Bw'oba oteekamu ppini yo mu bbanka oba mu ssimu, kakasa nti teri agiraba. Erimu bwe batalaba mapeesa g'onyiga. In partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, and NBS. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another,
So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, Tasso Butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank, and NBS TV. On behalf of Centenary Bank, we want to congratulate our Muslim brothers and sisters for having reached the Ramadan season. We want to wish them all the best. For us at Centenary Bank, we are always very happy to be celebrating the unity we have with the Muslim community. We are always happy to be celebrating the oneness, to be celebrating the faith of the Muslim community, especially at this time as they fast. We wish them all the best, and we pray that all goes well and you get all that you want from Allah in this season of Ramadan. Ramadan Kareem. Entambuza ya ddaawa tugyongeddemu ebisoko n'ebinnonogo mu budde obunyovu ku muzikiti gwo wennyini mu kitundu kyo. Era ku Mande tuba ne Sheamus ni kiti. Togwa musuulu luliwo olwo Allah n'akuwanjagala. Okuwanjagala kwonna Allah akuwulira. Bwe tossa mukka, tossa mukono kusaba, togwamu ssuubi. Olwokubiri Sheikh Salim Bosa. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mweyambise nnyo okubeera abagumiikiriza era mweyambise nnyo okubeera nga muyimirizaawo esswala. Olwokusatu Omulangira Sheikh Ndawula Siddiq. Bino binnonogo byennyini mu budde obunyovu. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره abo tetubatiiririra ky'omuntu yenna akoze akalungi ke nga katono katya yarahu Allah agenda kamulaga era akamuweemu empeera ejyamu. Olwokuna Sheikh Imran Sali. Era nga naye bwe yakikkaatiriza n'aga nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ne bw'otandika kubala ebyengera Allah byakuwadde tosobola kubikomekkereza. Tumwebaza Allah olw'ebyengera ebingi byatuwadde era tumusaba abitukuumire n'ebyo bye tutannaba kutuukako nga tubiyaayaanira nga bya mugaso gye tuli na bya bye tutuuseeko. Tukyafumba omutwe. Olwokutaano Dr. Senjala. Mu kiseera ky'omuntu ng'ebintu bimusobedde, ibaada gy'akyasinze okukola neyagalwa nnyo ewa Allah mu kaseera ako ye ibaada ey'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Tukyakuteekateeka mu nteekateeka entuufu era ku Lwomukaaga Buuza Oyige ne Sheikh Kasimu Kiyingi. Abaseeka bakintumye basheekha abakulu mu ggwanga tiddalasa ziddemu mu mizikiti naddala eza Sande ne ku Lwomukaaga abaana basobole okusoma eddiini yaabwe. Bayimaamu mukiteekemu amaanyi, ab'ettwale abaana basome ku ddiini yaabwe nga bagiyiga ku mizikiti buli lwa Sande, n'abakyala nabo basobole okusoma ku ddiini yaabwe tusobole okutambuza eddiini obuki obulungi. Lukyali lusufu Olwomukaaga anti tukuleetera ne Dr. Fithi Walusimbi. Awo bwe tugambira nti fahadha min baabi awla. Bw'oba nga Obusiraamu bwakkakasaako okuyisa obulungi ekinyonyi, okuyisa obulungi ebimera n'ebisolo, ate olwo kikkakatako nnyo okubeera nti muganda wo ate ye omuyisa bulungi nnyo. Olwo ku Sande Imaamu Sulaiman Kyeyune. Ebisinga okuleeta obufumbo okufa amangu butatwala budde nga wetegereza omukyala. N'omukyala obutetegereza mwami. Bwezibanga nga ziri 12 ne tuzimanyirawo netugamba tujagana nazo nga ziri 12. So si kutuuka nti wallahi saa ziraba. Ebinyuvu bikyajja tereera tulina Sheikh Mutyaba. Agamba Allah, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi
waljui wa naqsin min al amwali wal anfusi. Eyo aya tutera nnyo okugisoma nga tufiiriddwa, naye tutera kuwulira eri gyesembera inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naye nga yagamba nti nja kubagezesa n'ebintu ebibatiisa ebibakanga emitima. Omutima bwe gwekanga omubiri gugenda kulwala, ate tayagala olwale. Yensonga lwaki akubuulidde olubereberye nti ekyo nja kukugezesa nakyo, therefore tekikumalira biseera kweraliikirira. Take it easy. Awo ne tuleeta Dokita Mutagubya Ashirafu. Omuntu alya riba amanyi bagamba nti awangala obulamu bwe nga talina baraka. Olwa laan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyatugambye nti ogenda kuba okola bingi nnyo naye nga byokola temuli baraka. Abayivu tebaggwayo. Obwo bwe bunyuvu bw'ebinnonogo mu ddaawa wano ku Salaamu TV, olutimbe lw'olw'emirembe. Eno ye Salaamu TV.